Kaakati abaana bolaba mu kifaananyi ekyo baana ba Kadaama, naye abaana bano baagenze ku sipiikide ku graduation yaabwe nga bali mu bigere. Kyokka maama waabwe Kadaama ali ku kyeyo abadde asindikira omuntu abadde n'abaana bano ssente. Yamusindikira ssente z'engatto, ssente za yunifoomu, ssente za buli kimu, eza school fees, buli kimu ez'engoye abadde abisindika. Naye omuntu olabirira abaana bano abakuuma talina kintu n'ekimu kyagula. Abaana ba Kadaama batuuse ogenda ku graduation yaabwe yaspiikidde ng'abaana bali mu bigere nga ne yunifoomu ze bambadde ezimu njulifu. Kyokka okumanya abantu b'oku nsi kuno bazibu nnyo. Omuntu ono teyaswadde na kukuba abaana ba Kadaama ono kifaananyi nga bafaanana bwe bati kukimusindikira. N'amugamba munnange abaana bo baakoze graduation yaabwe, baabatikkidde, baakoze sipiikidde. N'akwata ekifaananyi n'akikuba abaana nga bali mu bigere, bonna balabika bubi, bonna yunifoomu ziringa bye zaagala, zaasiiwukasiiwuka dda. N'akwata ekifaananyi n'akisindikira maama w'abaana. Maama w'abaana school fees amusasula mu budde, yunifoomu yazigula naye bambala bikadde, engatto yabagulira naye tebalina ngatto, basomera mu bigere. Kakati omuzadde yenna ng'omanyi nti oli ku kyeyo naye nga olabirira abaana bo, buno obulumi gw'osobola okubuwulira. Bannange bw'oba olina omuntu gwe walekera abaana bo nga ne bw'osindika nnusu $50,000 nga gikolera abaana bo ky'oba oyagala gibakolere, omuntu oyo mwebaze. Abantu si bangu. Musindikira abantu ssente bo ne bazezza ne bazirya buli, ne batatuusa saaviisi ku baana bo bw'oba wamulekera. Kyokka ate ye bw'aba alina ky'ayagala akikusaba mu bwangu, aba ayagala okikole mu bwangu. Mwebaza abantu ababalabirira abaana ng'abaana bammwe bali bulungi, ng'abaana bammwe basoma, bwe balwala bajjanjabwa, engoye bambala nnungi, si biyulifu. Mukama Katonda kankutuuseeko akatambi kano okeewulirireko vidiyo, nkusaba ogimpereka like vidiyo yiiyo. Waliwo eyayogedde n'agamba nti sibanya abaana obalaba balabika bulungi. Kino tekiri ku baana kulabika bulungi. Kino kiri ku lunaku lw'abaana kubeera nga kyogamba nti gwe abo abaana oba obalabye okusinziira ku baana amasomero engeri gye gatiikiramu abaana n'abantu engeri gye basindikamu abaana positi zaabwe ku TikTok, gwe oba nga gwe owateekamu ssente newe gwe omanye ebiseera bye nateekamu ogwo omukolo gw'abo abaana, omanye esente ze nateekamu ogwo omukolo gw'abo abaana okubagulira ebirabo, nti omanye ebirabo bye nali ngenda n'okubawa nandiswadde n'okuswala kubanga okusinziira ku kye nali nsuubira si kye nalaba. Abo abaana olwedde nali mbagulidde engoye z'omukolo. Neneegayirira n'okwegayirira ne baŋŋamba abaana simanyi abagenda kuwumula, ne ŋŋamba bandinkubiddeko abaana mu bifaananyi mu ngoye ze nabagulira ebifaananyi ne mbalabako. Naye nga n'ebifaananyi osooka kwegayirira, gwe omanyi ebbanga lyemaze nga abo abaana tebabankubira bifaananyi. Abo abaana simanyi bbanga ne report card si zennyini osasula school fees from day one, mbadde nsasula ssente. Nga nsasula ssente sigaanangako okusasula ssente, naye ne ripooti okugikuweereza osooka kwegayirira. Naye ng'ate senga waawo abaana ng'alina essimu kati nga lwaki nkwata ssente okugula essimu endala nga waka waliwo omuntu agula essimu nga kumpi buli wiiki asobola okugendayo, kaŋŋambe nti agendayo n'abalaba. Bannange muleke kubajjanga mu bantu ntondo. Omuntu anaakola atya okulabirira omuntu asiime? Omwana ne weekuula ssente n'omugulira engaato ne bakuweereza ekifaananyi ng'ali mu bigere, bannange n'ogamba mbu kasita abaana balamu buli omu bannange alina omutima gwe ababa we baba nga bakusanyusa nga bafaanana bwe batyo, oyo omwana afaanana ng'omuntu abeera ku situiti. Nze at least bandikubidde ebifaananyi ebiri shooti ne bakwekako ebigere, naye omwana n'abeera mu bigere ku lunaku lw'okumutiikira. Gwolowooza omuntu lwaki aba yajja eno ebweru? Nze najja ekyandeeta eno nga njagala babeere bulungi, kati webaba nga ssaawa eyo tebali bulungi, nga mbalaba nga tebali bulungi, olowooza amaanyi agakola ng'ajjawa? Olowooza mba nkolerera baani? Buno obulamu bwa kiseera maidiya, buno obulamu bwa kiseera, bukeera ku makya nga siriwo. Kati olaba bafaanana bwe batyo nga bwe ndi ate nga ndi kukola.
omwana n'afaanana bw'atyo ku lunaku lwe olw'okumutiikira bannange omwana n'afaanana bw'atyo ku lunaku lw'okumutiikira ne bakuweereza ebifaananyi ng'omwana ali mu bigere nga wagulamu engato kale tetuganye nti yadde engato bagamba buzaali zibuze naye erikweri omwana asobola at least bandimuleetedde bidiko tebamukuba ebifaananyi kubanga okuva waka ne ku ssomero abo abaana we basomera ne booda y'ebitaano omuntu aba akulimbye ne booda ey'ebitaano omuntu aba akubbye okuva waka paka wano omuntu n'akukubira omwana ebifaananyi ng'emenyera ziri ku nnyindo notamusiimu notagulako yo ku maaso yadde ga kikumi nti omusiimuuleko at least tugambe nti ekyo ekyebifaananyi niwe tisandisindise na muntu kugenda ku ssomero sandisindise muntu kugenda ku ssomero naye waka ne wabeerawo omuntu alina essimu naye ng'okufuna ekifaananyi ky'omwana osooka kwegayirira nakuyimba nakuyomba ng'osooka kuyomba naye ng'ate ogezaako nnyo okubeera ng'osanyusa omuntu at least n'oweerezaako akatono kendina kubanga sinze nfuna esente nnyingi ennyo kati ku myaka 2 ng'omuntu naawe bwetetenkanya ng'oteseeko abaana school fees ku myaka 2 omuntu aba ayagala omuwa sente mmeka mazima ddala myaka 2 kundugu omuntu oba olina kumuwa sente mmeka mbu kasita omwana aba mulamu kasita omwana aba mulamu owuwo so wange buli omu alina omutima gwe omutima gwe ogubanga gusobola okusanyuka ng'omwana we ali ku sitwiti nze ogwange tegusobola nze abaana abange be bampa amaanyi okukola abaana abange be bampa amaanyi okukola sisobola kubeera na mirembe ng'omwana owange mulaba alabika bubi kubanga ensonga eyandeeta eno njagala nabo babeereko bulungi omanyi kyekitegeeza okubeera n'abaana nomala kunumba emyaka 2 bwezite nga naye n'abagendayo obugenzi abafamire y'omuntu osooka kumwegayirira nakuyomba omanyi kyekitegeeza nga tewali yali akusapurayizinzeeko n'agamba ati bambi yaleka omwana mutoleka angendeyoko nga tewali naye nga wali nga Uganda nga buli omu yeefuula akwagala ennyo omanyi kyekitegeeza abaana babeera n'okulunga omuntu from nowhere ne bakugamba ati omwana we afudde gwogamba mbu omwana onaamusanga gwe nga Katonda onaamusanga gwe omanyi Katonda kye yateekateeka lwaki nze njagala omwana asanyuke ekyo ekiriwo saawa eyo kubanga tomanyi byakya byentegeka amanyi nti oba alibibeeramu ntegeka ki kyesimanyi njagala omwana wange asanyukire ekyo kyennyini wemba nguza olugoye atetesi omuntu mukubireko ekifaananyi afune amaanyi aganaaweereza enkya sente endala naye gwomanyi okulabirira omuntu nga gwolabirira tomulabako wano nalabako sitoola endala nga bagamba ati waliyo kadaama gwe baali basaba school fees naye ng'omwana yafadda naye nga bamusaba school fees naye nga maama we mwennyini yamusaba school fees naye ng'omwana yafadda bantu balala be bamugamba naye gwopakire ng'omuntu olugendo lwa 3 ku 4 naye ng'agenda kukuba baana bifaananyi naye nga newaka waliwo abantu abalina amasimu at least singa baba kubanga bali waka bazanya is understandable osobola okugamba nti abaana babadde bazanya naye ku ssomero omwana ng'afaanana bw'atyo omwana bakukupita omwana ng'ali mu kigere nga waggula engato muli awo mbukasita mbwe abange mala myaka 4 nga soogera nabo ababo gwekyo kyoyagala ababo kasita babeera balamu gwe omanyi nga Katonda yamuwa bbanga ky'okubeera ku nsi okimanyi otya buno obulamu bwe tutambuliramu bumpi buli omu asanyukira kyalabyeko baana babeera ku ddungu ne bamugamba omwana we yafudde naye nga ne sente ze yagenda okukola tazeeyagaliddeemu nze abange njagala bazirye nti ne bwebugenda ku makya ne bagamba nti omwana we atuseeko ekizibu mba amanyi nga nakolako ekisoboka esente ze najja okukola yaziryako naye muli awo mukomentinga ebitategeerekeka lwaki mukomentinga ebitategeerekeka kyemugamba mbu eyo vidiyo nagenza okugiteekayo nga ndi musiru olowooza ebyo ebifaananyi baakabinsindikira era omuntu agenda okuteekayo ekintu ng'alaba kimusuuseeko kubanga nange era namala nembakubira amasimu nengamba naye nga lwaki omuntu omusindikira ebifaananyi ng'omwana ali bw'ati kubanga era natuma okukuba ebifaananyi era naye namugamba
wabeera mwana wo osobola okumukuba ekifaananyi ng'ali mu bigere at least bandiguzeeyo bbirika ez'enkumi 5 ne bamwambaza ku saawa eyo kubanga olwedde era esente nali nzisindise nga bwe ziri muli awo mbukuba omwana era omwana kasita ali mulamu alabika tekiri ku byakulya alabika bulungi alya gwani yakugamba ati ez'okulya sizisindika wali asobola okuyombera omwana okufaanana bw'atyo nga tawaayo sente abamu mulina abaana bataata baabwe babalabirira mulina abaana taata w'omwana alabirira gw'owaayo katini onooyogera ki naye omuntu gw'omu taata tamanyi oba omwana alina mu kiraasi ki tamanyi oba bamutiikira okuva lwe yazaala tamanyi kigenda mu maaso yadde okugamba nti kangenda ati lisiti ngenda kyekingeko ku baana tamanyi tazaalanga nako ate ekitali kibi alina eddembe kubanga era si ye yabazaala teri musajja agenda kuleeba nze tekisobola kukimunyenya kubanga ye tamanyi bulimu bwa mwana niwebukera ku makya ne bamugamba ati omwana afudde tasobola kulumizibwa nga nze yamusindika naye omuntu n'obeeraawo bwate abaana mbukasita balamu oli basanga omanyi ki nti ndi basanga gwe nga katonda gwe ngaani bameka abazeeyo nga tebabasanze ne bamulaga ati omwana wo yeeyaawo naye nga n'esente ze yagenda okukola omwana taziridde bannange mutuleke omuntu muleke wamanga olabye omuntu ng'alina kyakola alina ensonga lwaki aba akikoze omuntu alina ensonga lwaki aba akoze ekintu ekyo naye ne mubeeraawo omuntu n'agamba kasita balamu omuntu n'agamba balabika bulungi nga gwozi bateekamu nze nzibateekamu nze tebandabikidde bulungi okusinziira kye nasuubira si kyenfunye lwaki oba oyagala okunkaka ngambe nti balabika bulungi ng'ate nze tebandabikidde bulungi lwaki oba oyagala okunkaka nga lwaki onkaka nze kyolowooza kyenjogerako mba sikimanyi nze yendabika nange newembeera nabo nga ndi Uganda basobola okugirabika nga bwe balabika we bati nsobola okugibalabisaamu balabika bulungi